tubadde miti nembalaga emiti engeri gyenjitambusamu okugisimba nengenda nga njisimbira mu phases nengenda nga njitema nga njijjamu ssente mu phases buli wiiki buli mwezi buli kwota ya myezi 3-4 buli mwaka nga ntema omuti kati wano ndi kasooli era mbalage nti ne kasooli era omuntu oyo aba yeewaddeyo okukola ssente asobola okuzikola ne bwe muba mu kasooli era ekintu kino kintabula abantu abasinga bwe bampita nti oyo motivation speaker wange musajja ye motivation speaker wange nzibere siri motivation speaker nze ndi musomesa wa byanfuna nga nabisoma nembikola nentandika okusalawo okubiraga abantu siri motivational speaker siri mwogezi wa ku mikolo siri mwogezi wa ku TikTok ndi musomesa asomesa ebyenfuna nga mbikulaga in real terms siri tuula mu entebe eyuga bweti nendoka ntandika babulira theories zonna ezikola sente nze nkikulagako kati kyetaagisa okunnyonnyola ennyo ng'olaba kasooli wuuno ono muto ono wa mwezi gumu n'ekitundu akyabuzaayo omwezi gumu alooke aliibwe oyo addako awo yakaweeka then addako eri akala eri asemberayo ddala eri yoyo gwe twakuba mu silage ono ali eri miti kiri kibira kiri eri kibira ono akala wuuno wano mungi nnyo akala ekazi zino ze nalekawo ziri 25 ndi wakumukaza mujjemu maize brand ow'ente zange n'emmere ey'abakozi bange wano ekyemmanga wano mugalaba agati agakasalibwawo gaago ezo daamu ziizo muziraba wano nina sprinklers eri abangambe mu mwanyi lwaki sprinklers mubiwulira buwulizi nze nina sprinklers 6 nze nsobola okufukirira ennimiro eno yonna nga seekyusiza pipes mwezire ezitwalayo amazzi dams ziizino 2 shadufu ziri wali 2 amazzi ogakwatako bwoti tujja genda nzikulage shadufu bw'obuukaawo ku daamu ziizo ekyo kisagazi kya nte zange kiyitirivu obulungi eri waggulu bali eri gombolola ndala eri gombolola y'ekasawo eyo ekyalo bakiyita Ndiba eyo yeri bali betwalabye mubamu abalabye ku miti abateekako ekigimusa nga bazzaako ettaka eri kati gwe teebereza bw'otambula n'ova mu gombolola emu n'otuuka mu gombolola endala nga lyonna ttaka lyo naye nga lyonna likozese bulungi kati ne bw'onoogamba nti musana kyeya kyekizze nina amazzi dams ziizo tugenda ne ku shadufu wali nzikulage eziri mu kasooli muno nti nsobola okufukirira kyova omulaba nga kasooli nkugamba nti osobola okumaintaininga cash flow yo ku kasooli oba musana kati bannange obuuka butuli bubi obuuka omusajja ew'ebbomba omulaba wuuli yeetooloola kati maintaining a cash flow ne bw'oba oli mu kasooli si madamu zo beera n'amazzi kola shadufu ndi omusana ne bwe guba gwase guti osobola okufukirira akawuka ne bekakwetooloola kati akafugire teekayo wansi kagimusa akadapu beera n'ebya ssente nnyingiko emiti giri emiti kuvugirira kuvuga zi bluteeke zaffe nga full tank buli lwenyumira ku petrol station muzeeyi teekemu mmeka full tank siri motivational speaker ndi musomesa wa byanfuna ate si musomesa w'okulubaawo lwokka akutwala n'akulaga kino kyetaaga okukutegeeza abaana abato bambi bannumya omwoyo wadde temulina ttaka
naye mufunye ekyokulabirako ekituufu. Bano abagagga be mulaba bizimbe, motoka mpya, mayumba gatemagana nga temumanyi tebabalaga ssente waje ziva. Muhammad Kakiika kyekyo kyazze okubalibareetingako. Ne mubeera n'ebintu bingi nnyo bakka mu nnyanja bakola kino bakola kiri. No! Eri omuntu abalaze ssente bwe zikozesebwa bambi balisiba nnyo obutabalaga ssente engeri gye bazikolamu. Because buli muntu enkola ye ya ssente yagimanyi. Naye kati nze sirina nsonga entiisa kulaga because ssente zange ziri clean. Ziri clean. Ssente zange nambulukufu kyova olaba nga nkulaga nkunnyonnyola okuva lwe nafuluma university wajje nkoze na kiki nsobodde ntyo okukola ebintu bino. Kati mbalaga kasooli nti kasooli yekka tekikwetaagisa kuba na acres 55 ze nnina wano gwiga gw'omwana omuto nkulaze nti acres 3 bw'osalawo okusima akazi n'ozifukiira n'oteekako akajimusa naawe obeera ne ssente ng'ozijjamu oba mu kasooli oba mu miti oba mu ki. Kino kintu kya kununula bantu okuva mu engeri bannange ffe tukoze tutya bannange naffe ssente tulizifuna tutya abazifuna teboogera engeri gye bazifunamu, abazifuna tebababuulira engeri gye bazizaazaamu, kubanga bambi baddembe lyabwe okusalawo okwesigaliza information eyo. Naye abamu bavuddeyo nga boogera bwogezi mindset ndaba theories nyingi nnyo mu ba motivational speakers. Please nze munzije mu motivational speaker, siri motivational speaker. Nze nsomeseza emyaka 34 nga nsomesa byanfuna. Ate era n'embituukiriza n'embiragako mbiraga kati bwe bagamba cash flow tambuza ssente nga ssente ziyingira kati zitunuulire wano kasooli. Zino acres 25 ezikala naye ate ekyali yava wansi. Kati oli bw'anaakala ng'ate nzizaamu omulala onaaba akala ng'oli aweeka n'obeera ng'oli awo ate tebikyaliyo nti ettaka lyakaddiye, tebikyaliyo nti akasooli tajja. No, teekako akajimusa. Naye abaana abato bannaye ettaka temulirina, kapito temumulina, naye amagezi gabaweereddwa. Ebyokulabirako ebituufu bibalagiddwa. Tunuulira omugagga gw'obadde weegomba, tunuulira oba omanyi ennyingizaaye engeri gye yakolamu ssente oba n'ennyingizaaye na buli kimu. Sinenya bagagga abo butoogera byama byabwe batuufu. Kiyinza okunjokya nange okwogera ebyama byange naye nkukakasa kijja kunjokya nga ndi mumativu, kubanga ng'omusomesa bwe nali nsoma okusomesa ebyenfuna tebaŋŋamba nti bisome obisigaze gwe wekka nga gw'ofuna wekka. Okubisomesa bategeeza nti mbisomesa abantu abalala ebyenfuna naye babifune. Kyempita ebyenfuna amani economist ali practical ba professors mu universities mubalaba n'abasomesa theories zonna n'abakozesa exercises zonna naye nga talina kyabalaga kiri tangible nti bakola bwe bati ssente. Ne babawa theories, strategic analysis, marketing strategy. Marketing strategy ani yagamba eyo birekere Katonda. Gwe lima kasooli wo ajja kukwatayo okikwatizeeyo. Just beera ne integrated approach. Kasooli bwagwa ebbeeyi nze nga mbafaako ki nga mukuba mu silage. Kasooli bwagwa ebbeeyi nze mbafaako ki nga muli ssente zange. Maize brand. Kasooli bw'alinnya ebbeeyi nga ali ku roof price nga neeramula nga ntunda. Wali akatundu kaakali nakatemyemu fuso nnya eza silage. Eri waggulu oli gwe nakoze owange silage yenna nakoze silage, maize silage ow'ente zange nga nzijjiramu mata. Kyekyo kye bakola.